Rev.Esmond Sserunjonji okuva mu bulabirizi bw'emisindye bw'abadde akulembeddemu okusaba okubeera mu maka ga Ssabasajja Kkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalumba Namirembe agambye nti abantu embeera gye bayitamu enyigiriza naddala buli kimu nga kyakkekwa ebaviiriddeko okukola ebintu ebyambyone ebibajja Katonda. Naye nga nvudde mu nnaku eno kati eri abantu ng'ennaku yamuluma n'agamba bwe kiba kyetagisa kweyambulira ku mitimbagano kanneeyambule waakiri naye nga nfunye ak'okulya abo nabo ekitiibwa kyabwe ne kikola ki ne kigendera awo. Eri abantu ng'ennaku yabaluma nga balowooza ebiro tebirituuka nga covid waakiriko akyaliyo naye waakiriko tulina akalembeekere. Katonda asobola okukusuula mu mwaka ogusooka naye ng'amanyi oggwerayo mu gwataano. Kati eri abantu wano nga wagwadda naye nga tulindako kimu kulaba ng'oggwerayo naye nga wagwadda. Kakati njagala okutegeeza naye ekiseera tekinnayita gwe okkomawo mu maaso ga Katonda ne wezza bujja nga tonnabulirayo. Tulekerewo okulya ebintu ebimu byalinga bive. Ffe eringa okufuna obufunyi olubuto bwoti tebakukkiriza yadde okuyimirira ku kituuti ekyekkanisa wali eri Sentire Kyebunyaka mbosome ekitundu ng'afuna olubuto nga togattiddwa. Ennaku zino baana beetwala bwetwazi ne balyoka bajja nange nina kye ŋŋamba Katonda kyakoze. Bannange neebaza Mukama yampadde bebi naye nga ne gye wamusokompodde tetumanyiyo oba weetunze bwetunzi ekintu ne kiyitawo. Kakati Katonda atukolera ebyekisa naye nkusabira ebiro tebinnayita Katonda okubaako kyatuukiriza. Ono agambye nti mu ggwanga lino abantu baagala ebitiibwa eby'obugagga byagambye nti bino bibamaliramu bwereere nga bagenda bireka ku nsi ebaviiriddeko okuva Katonda. Waliwo ebintu ebitwemazamu essaawa zino nga tulaba abantu bakabi ba muwendo balina ebitiibwa ebyensi bino ebiggwawo ng'ekiseera kirituuka n'ennyumba ezaali zibeewaanya n'ebintu ebyali biwaanya nga tubitunya tuga nga bino tebitegeerekeka. Bwa tebakikubira campaign kikubeerako bubeezi. Wali olabye ku muntu nga bamwagala bwagazi ne bwaba talina kyakoledde bantu nga bamwagala bwagazi kaliko ekitiibwa ekyenjawulo kyotunya nogaa naye ono nga talina kyakoze naye ng'ensi emufiirako olwaniriranga nnyo ekyo ekitiibwa Katonda yekka yakigaba. Gye mubeereyo simanye nzijukira ebiro waliwo eyo gye nali nsabidde omuntu yakomawo n'atandika otugamba ensi ze yakatambulamu abantu balinze kuwulira njiri naye nga tugamba you know when I had come from America n'atunyumiza states ezo zikwataganawa ne lumonde gwe njagala okulya nga nasuze enjala. Abantu baagala bigambo bya Katonda abazaamu essuubi. Kati abantu baagala bagamba Katonda ono mwesigwa newankubadde tosobola mugaati ng'oli ku muwogo era akyakwagala. Eyo yenjiri Katonda. Kakali Katonda we are vessels of hope. Tuli bibya bya ssuubi. Nze njagala abantu nnyo tokyasobola kujjano n'obagamba bwe nabadde Texas bwe nabadde California genda o California linge naffe tulina bunyaaka ffe tuva bunyaaka twaza. Ebbeeyi y'ebintu ebyekanamye okuli amafuta n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo tabibuusiza maaso era n'agamba nti ne gavumenti ya kuno yavaayo n'etegeeza nga bwe talina kyegenda kukola ku bintu bino olwo n'asaba abakkiriza bonna okulaba nga beekwata Katonda. Omuntu eyagamba kakati bannange wano we tutuuse mwenyweze musabe busabi Katonda kuba naffe tetulina kyakkola. Nenseka nensanyuka ne ŋŋamba kiryokanga ne kibaawo abaana b'abantu ne batuuka ku kwatula ti nabo tebalina kyatukolera. Tulyoke twesige Katonda ye alina ekyo tukolera. Afaayo ensi bweba tekufaako Katonda akufaako. Actually gwe ne byolowooza nti tebikola nnyo makulu gy'oli ye bimukwatako. Buli lwokaaba kimukwatako. Buli lwotalya Katonda kimukwatako. Buli lwosula obubi Katonda kimukwatako. Abaana bo bwe batasoma Katonda kimukwatako. Enensi Uganda Katonda emukwatako. Obulamu bwo bw'oyitamu ng'okaaba osinda oweddemu essuubi ebintu tebikyatambula Katonda bimukwatako. Katonda kankubulira Bayibuli egamba nti n'enviiri eziri ku mutwe gwaffe yazibala. Era ng'agambye nti kati obukubagano mu maka bwakweyongera naddala ebikozesebwa ewaka ebitamala. Ati nkulaba olinga atakkiriza byaddala ne bw'oba wasuze enjala ne bw'oba wakedde nga wasuze okaaba ne bw'oba mwayombaganye kati mutudde awo mu ddiiro
somehow mukedde enjiri nebakwatirawo mwami n'omukyala temukyayagala kwetunulako mwasuze mu mbirigo mukedde buli omutayagala kutunulira ku munne kale kambabuulire Katonda afaayo tabagala nakufaanana bwe mutyo ayagala musanyuke ayagala mubeere bumu ayagala mutambulire wamu. Rev. Sserunjonji agambye nti bino byonna ebigenda mu maaso Katonda abiraba era n'asaba abantu obuteraliikirira. Mu kitiibwa nansa mu Uganda Katonda kyatalikomezaawo kitiibwa. Nze nina okukkiriza nti ngenda kuba mulamu okulaba ku bintu bye nsabidde ku Uganda eno nga Mukama abituukiriza nga Katonda abikola nga Katonda akola ebyekisa nga Katonda akola eby'amaanyi. Olunaku lulikya ne tulaba ensi etajjudde confusion naye ejjudde ekisa n'ekitiibwa kya Katonda. Ekyo ne makaago nkisabira izanga ku muntu n'agamba ne tugamba mutume omuntu ono erinnya ne bagamba ye Kayini. Teri ayagala kwesembereza linnya lyali lya ttabbu lya mutemu. Totuleetera okwegaana erinnya lyo ng'ovuddewo nga ebali tuyita ganga gundi saagala kundeetera buzibu nviiraako ddala naye Mukama abampeera omukisa.